Ebyatandikanga emyala kati zifuuse empompogoma mu bitundu by'e Kasese wabula kino kivudde ku nkuba etonnya mu bungi mu bitundu bino n'ekulukusa ettaka era embeera eneekosezza nnyo abalimi. Namutiko w'enkuba atonnya nga tasalako mu bitundu by'eggwanga lino eby'enjawulo alese munisipali y'e Kasese ng'abaayo badaagana nga mu bbanga lya myaka 10 enkuba ezzenga ereeta ebinnya makubo ekirese eby'entambula nga bikalubye. Okusinziira ku batuuze bitandika nga njatika oluvannyuma ne bigenda nga bigaziwa ekivaamu nga mmotoka tezikyasobola kuyita ne kireka abatuuze nga bakaluubirizibwa. The time I came here, this gully was smaller, but as rains came in, it started breaking. We take longer distances to access the town, that center. When we go to purchase some small things for home use, we have to turn around to reach the center. Even when our children are going to school, it's a very big challenge because the vehicles cannot cross over. When it rains, water will just come from the mountains, and when it comes with big volumes of storm water, they will dig gullies, and these gullies will take away all the soil, will take away all the waters, and eventually to create a situation that makes the community more vulnerable to slides, more vulnerable to accidents. Ekyalo ekiyitibwa Temangalo Cell kiri mu munisipali y'e Kasese kye kimu ku ebyo ebikoseddwa era nga balina ekinnya ekinene ddala ekyasooka okulaga enjatika n'obunafu bw'ettaka kyokka abakulembeze ne batabaawo kye bakola. Kaakano oluguudo lwayonoonekera ddala nga emmotoka tezikyasobola kuyita nga n'abantu abayitawo beeyigiikiriza bweyigiikiriza ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga okulina obw'abaana. For the immediate, we need a provisional bridge, which is a bit firm because as a community we tried. Actually, this part you see is not the only part that has been affected. Even across there, we've been working on it as a community. We would buy stones, some culverts, and we try to cover there, but this time it's this bigger one, the main one, that has broken. With the event that is going on by the USMID program that is working on the roads, at least we hope this will go a long way to help us address some of these challenges, because they have put channels in place, which channels are helping in trying to direct water so that it does not move in big volumes to create gullies. Twogeddeko ne Meeyo wa Kasese Municipality Chance Kahindo n'akinoganya nti bandyagadde nnyo okukola enguudo n'okuziba ebinnya wabula embalirira yaabwe tebaganya kubanga ensimbi ze bafuna ntono ddala wabula kinoganyiza nti bakwongera okukola ekisoboka okulaba nga ebinnya byonna bizibikirwa. Byatumusime Gerald, Salt TV.